birthday to you. Happy birthday, dear Patu. Takaba. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? Godduka storage. Eno na fe. Eno nilese wasaimo. Banaye, twale mugoni munyozi omu. Bogambi. Eno mugwa gamba kujafu. Sebutiba. Mugola kyajaguza. Wake speed kwatambula sinagitegeera. Mukozi w'omwaka. Alhamdulillah. Omwaka yatwera. Kava kumpi na kifaananyi. Bwaba mukozi wa mwaka tadda mutambula abeerako page. Sasa nkuliko. Kava kumpi. Tugenda ano mu news nje naye abantu abawerako. Tubanga baafulumye. Ibo awerako babayendo tusa. Saimo kwa kulembera mu lukwe. Program eno Saimo yaji. Kale birthday boy. Why? Aba birthday mani. Tatani. Ako namalowoozi masajja. Mulinonyera abakazi abamanyi okuyimba. Nakayiza yekka. Bo agenda oyimba. Omulala wuyo afuna. Ate nno ngasobola oyimba omukazi. Akukwatijanga osalekki. Ayimenga omukazi. Mbalamusiza bana. Sebo netonda olwa Saimo kyakoze okuwamba mingi. Leka mpisemu akasoma. Solo gwe baawo mulimu naye akimanyi. Bali? Wala omwana yasabye akambye, yagambye mulete akambe. Omukyala ayitewo. Ate abyalite wakole ki? Genda mwegatteko. Mwegatte. Okay, ntubayimba batya Uncle Pat, amazali bayimba batya happy birthday. Happy birthday. Thank you mukama wange. Wasotya Uncle Pat. Sasa tunasuje mukama wange wasotya. Okunyirira. Okola wakabaka sa. Ndo okola wakabaka oyinza okutanyirira. Uncle Pat. Wanjise. Happy birthday. Thank you sir. Amazali kwa marungi. Neyanza nnyo neyanza. Muluganda bagamba batya. Ngabo okyogera amazali bamulungi. Owulira otya olunaku nga luno kuba omuntu ng'ogasseeko omwaka omulala. Nkyebaliza Katonda. Kibadde kisaakye. Kubanga abaana bangi oba oli awe nazaalibwa nabo olunaku lwe lumu baafa nga tebawezezza na lunaku oba tebawezezza na saawa ne bava mu bulamu obwensi. Naye nze Mukama ansaasidde ampisiza mu bingi amayengo gabadde mangi naye gonna agampisizaamu sinza butamwebaza ate nga siga nti ndi muntu mulungi nnyo nti nkola byayagala ngezaako naye ng'omuntu tuba tulemerwa buli kaseera naye kibadde kisaaki okulaba nti ndi kyendi olunaku olwaleero ngate nkimwebaliza. Nze ndi wa mukisa nti ndi omu ku abo alowooza basookedde ddala okujja okucelebratinga n'amazaalibwa. Olwali tucelebratinga flow ki? Flow 4 tukyali ku 4 naye 5 tugirengera. Olaza giringizaako? 5 tugirabira ddala wali. Flow 5 tetuli wala. Esebo. Uncle Pat. Wanji. Edda mwajaguzanga mutya amazaalibwa nga mbiseera biri manyi nakuzona babeera bulabo ne bujja. Nze oŋŋamba mu biseera biri ati n'ennaku ezimu saamanya nti birthday oli ng'akulabanga ale n'akujjukiza nti jokizadde 19 nti jokigadde amazaalibwa tokiddamu ng'ate gayiseewo. So bw'ogamba nti ebiseera biri tetwali mu class ejaguza amazaalibwa
era ng'okimanya bumanya n'okeerako ku kyaki ku makya mu misa ey'essaawa emu okeera mu misa ey'essaawa emu ku birthday era bino ebya radio bye byankyankalanya nti ate kati mba ku radio naye luli nabanga mu church ku ssaawa emu bwe mbasobodde ku emu nengenda ku 7 basobodde ku 7 nengenda ku 11 naye ng'ekyo kyo nafangayo nnyo okulaba nti mba mu church kati kiri very unfortunate nti leero sirina church gye ngenda genda basi busurprise butera okubaawo mu nnaku nga zino butera kuba ku myaka giri ate emitonoko ku gyange kati ffe ate okulingiza level 5 teri bebi takutagira nti leero hani ensonga zino ovudde awaka toliseewoza amanda omuntu ataddemu ebyo bya birthday ez'amanda teziriiwo olusi zikubula ogenda okoza talina najjajja kigambo happy birthday naye nga bambi leero banyimbidde banzukusiza ekiro nadde neebase saa 6 mukyala wange ne bawala bange ne banzukusa nate nowuli obugoma naye mpuli ayina akataasa akakubako ouma kwenesowaani nejiiko olowooza byakukeera nkya ku makya towulira abakuzi ne banzukusa ne banyimbira nembeebaza era mbeebaza nenzirawo tiwa family abali eyo abakulaba essaawa ene waka owolese waka mami abaana bubaka kiboyiza baweza baba bakuza okusiza mu tulooto ng'ate olina okukeera ku makya njagala kubeebaza neyanze nnyo neyanze that was so good majo madrin ne mami waabwe bankoze bulungi nenzijukira nti mazaalibwa gange oluusi oba taken up by events nobeerabira nti mazaalibwa ago naye nga njagala beebaza bankoze bulungi tiwa fans out there kyemmanyi naye weetegeke owoofuluma mu masengere muno tunula ng'omagaamaga olaba baketi ng'otukwanaite mungiira amazzi gino emyaka giba tebakyagiyiira amazzi ebyo bya myaka gy'abakwefu bali kwefu omuyiira hafi bambi kihafi tebakiyiira bambi kihafi tebakiyiira sayimo ye bamuyiire anyway to my fans njagala kubeebaza I am what I am because of my fans munkoze bulungi nze bampagidde banjagadde nnyo era maanyi nnyo okulaba nti sirina kyejo naye nandibadde n'ekyejo kubanga abantu banjagadde nnyo my fans out there njagala kubeebaza mwebale kunjagala bannange bakozi bannange mbeebaza bakozi bannange bambeereddewo njagala kubeebaza nnyo tiimu mukeeze last year nali mu kalulu birthday yange yaggwa bandeetera posters birthday gift yange posters ne calendars that was so thoughtful of them team mukeze mwebali bankola bulungi nnyo ana badde mulwadde naye kati maanyi ge gakyamubuze n'obulwadde bwo bwateredde kati maanyi ge gakyamubuze twongera kumusabira Anne Sebunya agenda koma otukole she's a strong girl ajja kudda tukole lunaku nga luno simanyi oba yange yaddi naye tunawe nebe sembedde simanyi njagala sho ya mukeze yonna eyo mujimpe ojefuge kisinziira nze banyimbirako lumu birthday ngenda okudda Orlando Road namusanga ku lubalaza nga sebe byonna mbiwulidde n'ebirabo wedda byewebaza mbiwulidde yendako ng'abalawo kimu kye batwagamba banaye abamukeze mubala okumpa emitwalo 10 n'agattagattamu enti awo kati naye oba osaba ssebo mukeze kuyimbe balaeze mundekete mu nnyimba njagala nzijemba mulire kunaku olwo ebizibu byonna right nenga nebaza bwebaza kyakwebaza kunebaza Katonda ndi ankuumye paka leero ampadde obulamu obulungi mwebaza olw'emikwano n'abantu benna mikwano gyange mingi siyinza nabba malayo olifana kinalo ku social media ngo waliwo omukadde akuuse ku mugongo olibooti bamuyita Haji Batemyetto ali eyo mu constituency yaffe bayitawo Kitovu Haji Batemyetto Haruna ngakoze watu kumugone ngamba ango paatu kati nkenti n'emikwano mingi abali impozi nakifuma yes benefuna bunja nyongera kubeebaza n'okuba saasira olw'embeera gye tulimu sinungi n'akamu n'akeddagala era neebaza abantu abavuddeyo okuyambako ku balala mu kiseera kino kye tulimu twongera kukubiriza twekuuma ekirwadde kino tulabe nti tekitukwata naye ate era tubeere bakozi nnyo kubanga bino ebizibu abamu byandibaye tebitunyigiriza nnyo senga tubadde tulimye emmere yaffe nga gyeri n'ekyobuwunga tetwandikirowoozezaako nnyo senga tuba tulimye emimonde egyo gyegiri muwogo gyali amatooke gyegali kati n'omanya nti wakiri obuzibu n'abo bamunva
enva ennungi naye nga nawo nogamba nakati bugga doodo ng'ebyo osobola okubeera nabyo n'ebijanja nga tusobola okubeera nabyo naye olwokuba nti naffe abantu twanafuwamu ennaku zino tyova olaba nti ennaku bbiri akawunga naye oba oli awo si bwe twandibadde naye tulina kwongeramu maanyi ddala bali mu byalo sinnakifuma yekka oba kyaggwe yekka naye yonna gye tuli mu Uganda abantu abali mu byalo mulimu emmere ebeerewo bino ebira byonna bitusange bitutawaanye naye ng'emmere tulina kale Uncle Pat mugwikiriza ng'abagenze mu mawulire ali mu kuwumulamu addayo ku mpewo naye kamuti ndowooza agende tulina after party today ate mmanyi mwana omuto omanya era kati bwekulabye ojjawo tulingamba oba olina kyondeetedde tiimu ya BBS twagala okubeebaza BBS mwebale nnyo mwebale ddala namwe mukola omulimu gw'amaanyi temugiranga ddala okwo amin Yes, First Muganda tulidi ikirango Amchala Juliet ndagire yes Second Muganda tulidi ikirango jamu aba ikirango bakoze ikirango bayitaka Yuwa Evans mukulu akola ku Second Muganda tulidi ikirango makagari ya satu yakyosera omusajja sima mukyala wabeera ko no mwana wattu abagobye no yes omusajja wa Garubindi First Muganda twajja naye bwe mwajja ago wajja kulekayo nenzijja ne omugole tulabudde bannaye omugole Muganda tunankani ikirango ono yera publicity wacho oyo after party producer wa evening after party ogirabye kwa nemba zino producer yamuganche ekyo kinyanya kibuzeemu nenga kabebi bakazadde kanyirira nnyo kabebi olaba anyirira mazaali wagatamukwata kotegana agamu kale kati olugendo lwetutandise tugenze mu Keketuwa ebikujuko bitandise nayenga kwefuluka kyoba okola yafamuganza abantu waliyo okunaba mu suuti okunaba mu suuti gyekuli wayi akulidde ebya keeki soko tubuulire embeera eryo kakati embeera eriwo Patrick Omujjukulu era awezezza emyaka gyejo 47 tulidde keeke eno mu bulungi ate nga tukyagenda maaso ebikujjuko bikyali bingi omukulu alina okunaaba sanitayiza waakiri mu kifo ky'amazzi tunaleeta sanitayiza tumufuuyire nga bomba tuleete bomba yo weeri wansi awo tupike mupike naye ng'anaabe owaaye akulira ebyendya wano tuli basanyufu nnyo olw'emyaka gya Patrick tegitusaze tegimusaze tugyenyumirizaamu abangi bafuna emyaka naye nga tekibakoze Patrick Omujjukulu ali emyaka 47 tulowooza nti naye gikyali ntono nnyo kubanga betumwagalamu bingi nnyo okusinga emyaka gye gy'alina kale tumusabira birungi byereere ng'ojjako ekitono nnyo eky'emyaka okumwongera kitusinga okwagala Patrick akole bingi ebirungi after party eri wana nti gwakuliddemu ebyendya wali ebyokwerinda naye girinde nze Patu kastampadde keeki kiwedde tonadda ngulu naye nga kyoba omanya tumaze okuwandiikira poliisi ya Uganda tugitegeezaako wakati mu covid etukkirize tukole ebikujjuko bya Patrick Omujjukulu okitekedde ebya birthday fe magye fe poliisi you have the magye naasike ngambe fe magye fe poliisi naye bambi tumuyozayoza mukama yeeba lutukumira mujuuko oyo omusajja mwangu nnyo atukoze bulungi akuliddemu ebyensala ya keeki emikolo gitambudde gitya emikolo gitambudde bulungi nnyo tumwagaliza omwaka gw'omupya bulungi musajja mulungi atusanyusa era mukama amwongere ebirungi keeki eneemala abantu bonna wano keke jamala kwa wakyaliyo n'endala nyingi mu studio keke mpitirivu gwa yena katonda yatuyamba n'atayitamu keke lutwani kiyitawa singa emyoge